Akatambi kolaba ku screen gwe atulaba kasaasanye ku mikutu gimugatta abantu a few days ago nga abaami abatannategeerekeka bakuba full figure Taksin Maksado eyo full figure kigambibwa nti ekimu ku byamukubizza abadde yenyigira nnyo mu kuvvoola abantu ne famire zaabwe ne bazadde baabwe. Era ku mawulire ge tufuna full figure yakoze statement ku police ng'agamba nti omuntu yabadde emabega w'okumukuba oba eyasindisa abantu okumukuba yabadde si mulala wabula omu ku abo babadde nabo mu ntalo ez'ebigambo amanyikibbwa nga Justin Nammere. Now police yatandise dda okukola kaweefube waayo okunoonya abo ababadde mu nsonga zino ez'okuwuttula full figure Taksin Maksado. Ekiddako sijja kyogera. Oli ku verse Strange 256 nja kusaba otambuze video eno. Omukyala eyayogeddwako ng'omu ku bali emabega w'ensonga z'okuba full figure Justin Nammere kyadde akyavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga. Ono omukyala ategeeza nti tannafuna any summon kuva mu poliisi, tannakubibwako ssimu kugenda ku poliisi kwogera ku nsonga z'okuwuttulwa kwa full figure newankubadde nga takiganye nti full figure abadde nga amuvumu okumala ebbanga. Bassebo ne bannyabo, njagala ate muwulire omukyalo ono ng'ategeeza ensi, ng'abuulira ensi kiki ekigenda mu maaso ku nsonga z'okuwuttulwa kwa full figure. Njagala otambuze vidiyo eno, njagala osharinge na buli omu amanye ekigenda mu maaso. Verse Strange, njagala atondekere comment yo mu commentary section. Tukomawo tovaawo. Good morning, everyone. My name is Justin Nammere Nsubuga, NRM flag bearer, woman member of parliament, Masaka City. Bassebo ne Banyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police enneetaaga, era sinnafuna ku written summon empita ku police. Naye I'm a law abiding citizen, bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating, ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye bakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure. Era mu week ewedde omanyiye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola, avuma family yange. You know, for a whole year plus, abadde avuma mwami wange, avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abegomba, oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo ne tuloopa emisango ku full figure, but just like so many other cases, emisango tegyawulirwa. Ate of course tuba n'obudde bungi, tuba n'obudde butono, naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead, office of the president, nembaloopera, nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi, nembaloopera from a community point of view, nembawa ne examples eza Hajati Zura, ez'abaana ba TikTok basibira obwerere, abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze obbavuma ate naye n'abasiba, you know, a lot of stuff. Ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma, naffe atutomentinga, kati mulina kuguma. So her impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu obaoliawo abamukubye baavudde ku kuba nti obaoliawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba alina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala, abamuvumye, abakoze eki. Mu criminology and penology, omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society. Either yennyini aba yeetaaga kusibwa oba aba yeetaaga rehab oba kutwala mu ddwaliro erikola mental correction. So full figure ensonga zi police bwe muba munaamuyamba muyambe ne community, muzitunuulire in a two way. Community mwagirabye, abantu bakaaba, abantu boogera ebigambo eby'obusagwa.
nagambye this society needs healing. Bannange abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambwe obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye baayogedde n'essanyu lye baayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye baabadde ku full figure. Naye nze munnange full figure, I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki nengenda nendoopako mu office of the president bye yakola mwenna mwabira bakuba yabye recordingira ku video n'abita nga ngamba ajja kunjasa omutwe ajja kunzita. A lot of threatening violence, a lot of assault, a lot of things ebyali criminal bye yakola right in front of the camera and right in front of the secretary to the president. Wadde nga ebyo byonna mbiyiseemu tekitegeeza nti ze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya Mukama yankubira nga agamba full figure amugambye mbu nze napangisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso. Simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kaakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Nameere. Naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa. Ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics wange. Simyemuliso nnyo gya family. So ojja kuinsistinga nti bba wa gundi wuuyo omuntu akubuuze nti awondagaawo bba wange ng'ekyamazima taliiwo. So poliisi bw'enaaba empise, I'm a law abiding citizen, nja kugendayo sirina kyenkoze, amagezi genjoggiwa era gempabula community ne poliisi ensonga za full figure muzizzeeyo mu community. Listen to everyone. These hundreds of people abagudde emisango, abantu bonna abatawuliddwa, so that you don't keep having the same thing repeat itself. Omuntu omulala ajja keera ku makya amukwate amutte, alilaki afunye ne chance ebeera ne reflection. Wuuyo bangambye nti bagenze omukuba, simanyi abadde akubidde Kalango essimu, simanyi namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalango oba biki. Omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente, and they'll put a bullet through her. Mpabuwi kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So oyo ye Justin Nammere. Ensonga za full figure okukubwa Taksin Maksado zitambudde eggwanga lyonna era waliwo abatali basanyufu ku nsonga eno. However, ate abasinga okuba abasanyufu bangi. Justin Nammere agamba nti ensonga za full figure bazizzeeyo mu community bangi nnyo balumizza, naye nga akozesa nnyo gavumenti okubanga akwekebwa. Era n'agamba nti ensonga eno eyatuusibwa ku full figure nsonga ntono nnyo, oba oli awo bayinza okukola ekisingako awo singa full figure tebapuutinga a stop ku bintu byakola. Omukutu gwaliko gwa verse 256 bassebo ne bannyabo. Tambuza video eno era njagala ondekere endowooza yo mu comment section. Nammere agamba nti she is a law abiding citizen era talina buzibu singa bakeera ku makya ne bamuyita okubitebya. Talina buzibu kugenda ku poliisi kubanga ababuulira ensonga ze. Newankubadde nga akyagamba nti talina kyamanyi ku nsonga zino, ate nga full figure akalambidde agamba nti omwami wa Nammere ye yamukubye. Nammere agamba ne full figure tamanyi mwami we waafaanana. Gwe ssebo bannya bandaba, njagala otambuze video eno. Bakubye full figure Taksin Maksado. Katukomewo.